What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Think about 3 things or 4 or 5 that you're going to promise to do for your husband once he comes back. My husband, so and so, I want you to come back. This and that. I'm going to give you children. I'm going to change this. What you are doing. 5 things. Think about them. What you're going to promise your husband. What you're going to do. So he comes back to you. A powerful hand clap to Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange nze Sega Ronald mpita mukyala wange Nagirinya Mere akomewo yagenda na mwana wange wa myaka 4 naye nali mpulira mwagala mutima gwange naye atera okujja nandaba naye takkiriza kubeerawo mu bufumbo bwange ate nga nze mpulira mwagala bajja asulawe waka asulawo olunaku lumu n'amala n'angamba yaddayo obadde oyagala asulawe ennaku mmeka njagala abeerewo paka bulamu bwaffe yani ye Nagirinya Mary mwegayirire nnyo Nagirinya Mary nkwagalira ddala kubanga nakuzaalamu omwana bulamu bwange taata we yali yakumpa mbulambalamba naye simanyi kyakutwala kyekikakasa nti omwagala kuba namuzaalamu omwana kye kisinga omunjagaza oba kuwe mwana wo yeetambulire omwana mba sijja sobola kubeera naye kubanga mba sisobola kubeera nga nkola emirimu ng'ate mwana muto genda byoyogedde kabigende mbongo bwe direct in the name of Jesus Christ. What is it that you cannot forget in your life? Musumba mukame basiwe ese ndi Mswahili mva Kenya. Nimesimama hapa kushukuru Mungu kwa sababu amenitembeza kufika mahali hapa. Chenye menipigisha hapa magoti nilikuwa na bibi alikuwa mwenzi alikuwa anafanya na mganda wa mama yangu mwingine. Hiyo ikanichukisha nikamwambia aende. Musumba mbade nsabo nsabireko funeyo mulala olito mwagala awulasi mwagala emyaka ziise emyaka 4 kale genda mukama kwa mukazi omulala. You could the Lord give you another woman mukama kwa mukisa. What is it that you cannot forget in your life? Omukyala otyo? Yes, lady. Mwami wange Katende Moses Ntambi nkuyita okomewo ozijanjabe kubanga okuvale wafuna omukazi namugga emyaka 16 gye maze nga nfumbe ewuwo ndwadde ate be family yange be bali mu kunzijanjaba kati. Nansaba okomewo kubanga abaana bali bwe batyo kati balinga bamasikini teri mutegeeze nti watali kikyowulira. Tell him what happens when he's not there, how you feel. Ensobi simanyi nsobi gye nakola oba lwakuba nali nkolera wala naye ekyo tekirekesaawo omukazi. God sit. Kyoyogera kakigende mbongo bw'omusajja we. What you speak, let it go into the man's head. What is it that you cannot forget in your life? Jala Susan kusaba okomyewo abaana bange baleme kubonaabona. Gwe wansindika mu kyaki eno okujja okusaba ate oluvannyuma n'oŋŋamba mbi. Naye sigenda kuvaamu naye nkusaba okomewo. Kyekyo pastor. Naye ng'omwagala. But you love. Omwagala. Mwagala. Tondaze serious nti omwagala. Pastor mwagala. Susan mukazi wange komawo sirina buzibu. Sente okunkendeerako si kyekijjawo mukwano mbadde nkusaba mukazi wange komawo tu. N'abaana bange bakyali bato komawo tubeere wamu. Genda kiyingire mbongo bwe mu linnya lya Yesu. You go let it enter her head in Jesus' name. What is it that you cannot forget in your life? Nze mpita omwami wange Eric akomewo kuba nali mwagala obulamu bwange bwonna. Eric mwami wange nkuyita okomewo obulamu bwange kubanga nali nkwagala tukuze omwana waffe. Baako ebintu nga 5 by'omutegeeza.
About 5 issues. Nsuubiza okwagala obulamu bwange kuba nali nakusuubiza dde okwagala obulamu bwange yadde ebyo byaliwo naye bigwe. Biki ebyaliwo? Twafunamu obutakwatagana n'omwana yalina omwana we nasanga alina omwana ne tufunamu obutakwatagana n'omwana we. Naye tomulaze serious nti omwagala. But show him that you really want Nze him. mwagala. Gun seed. Kachigende mbongo bwe. Let it go into his head. Chicho olifa tuwera biki? What is it that you cannot forget in your life? Pastor Mukama yeebazibwe. Amina. Nze nsaba boyfriend wange Gideon akomewo kubanga yagenda nga tetulina buzibu naaka naye nga maama waffe omuto yatutabula. Boyfriend wo yaani? Gideon. Gideon. Bw'oyagala abeere omusajja w'ebirooto byo. Pastor. Muyite anti tunula ali muyite Gideon. Pastor muyita naye nga sinamuyita. Obuzibu kwe bwava bwa maama wange. Gwe yita Gideon, gwe yita Gideon. Just call him. Muyita akomewo olwaleero musangeyo nga nnoonya n'oyo maama nga nnoonya ng'akomezawo ssente zange bonna babiri. Genda Mukama akole mu linnya lya Yesu. You call, let the Lord work in Jesus' name. Chicho olifa tuwera biki? What is it that you cannot forget in your life? Mukazi wange tugumire Fiona Joani nkwegayiridde wonna woli manyiwo ozeko ne wange leero nkusaba okumewe waka nkugambye ngenza wa Pastor Iga ogambye oyo mufere naye kyensaba Pastor Iga mulogera wano akomewe tukuze omwana waffe naka kasajja akamulimbalimba kagende nga kazunga ndeka Pastor Iga mukusaba musanga ku mulyango nga ne kesi alizana. Pastor Iga ndina obulumi bungi ku mutima. Omukazi yakuyise omufere Pastor Iga nagadde n'okukaaba mbutuufu. Pastor Iga mukazi wange mwagala nnyo najja ne mukansolingi n'ompa ennaku 10 zaweze leero yazze ne Pastor Iga nkusaba musanga ku mulyango nga mba wano mu kyaki service weggwera nina okukkiriza mu mutima. Pastor Iga nina obulumi nkusaba Pastor Iga kituukirire kati. Obulumi bwaki bw'olina? Mukazi wange mwagala nnyo Pastor. Mukazi wange yanzalira omwana. Yani mama. Mukazi wange yetugume Fiona Joani. Pastor Iga mwagala nnyo. Okakasa omwagala? Nnyo ku mutima gwange njagala na mwanjula wakomawo mu mwezi gumu njagala ngende wa kikakasa omwagala. Pastor Iga simanyi komba kutaka. Yanzalira omwana. Sikulabye. I've not seen you. Pastor Iga yanzalira omwana wange omulenzi. Pastor Iga omwana wange yamulekawo akasajja kamusigula nenja Pastor akasajja kagende nga kazunga. Kasajja kyako? Akasajja ina yakozibuzibu sirimanyi bulungi Pastor Iga. Naye ng'omwagala? Pastor mukazi wange mwagala nnyo. Nakuwa nakumeka? Naku 10 ziweze leero ase mugambye nkwegayiridde komayo waka aŋŋambye mala kwerowooza naye ŋŋambye nze Pastor Iga musanga ku mulyango nga ne kesi ye lwolwaleero luno service weggwera ng'apakize ku mulyango. Pastor Iga nkakasa bakuyita mufere ewaffe ku kyalo konna konna nzaavaako okujja okusaba wano ewaffe wonna ne bagamba bagenda wa misambwa ne Pastor Iga njagala onnyambe nalese ne mukwano gwange bamuyita Kibalama aliwali ne Pastor Iga njagala omuyambe bamubako bibikize 2 naye aliwali naye waliwo abaana atya buti simanyi mukwano gwange aliwali ne Pastor naye njagala omuyambe Pastor Iga. Pastor Iga mukazi wange njagala akome olwaleero luno nina okukkiriza mu mutima. Mugambayo obugamba busatu obw'olusungu. Tell him 3 ow'omukwano sweet. Pastor Iga Pastor Iga simanyi nakumanya omukazi Pastor kasityebaka mu buli ne bakamu ssaawa emu bweti obuliri okola ki? ne bakamu ssaawa emu nezuka nensaba neŋŋamba Pastor Iga nekwata omuddaali ngamba naye Pastor nyamba mukazi wange akomewo wadde ndi mwavu Pastor Iga ati njagala nfune omulimu nange mbereko obulungi. Abakazi bangi lwaki tofuna mulala? Nedda Pastor omukazi azadde omwana yasinga. Yasinga mukazi wange kyemwagalako Pastor Iga omwana yazaala mweru oba muddugavu? Mwana mulenzi fena tuli batona bato n'omwana omulenzi Pastor Iga yasinga. Omwana omulenzi yasinga. Gana Mukama akomyewo omusajja wo. Kiki olifa tuweera biki? What is it that you cannot forget in your life? Wangi omukazi yanoba owa musajja mukulu ntunuulira omukazi yanobye baba omukazi yanobye
Musajja munnange kyoyita mukire. Oyagala akomewo. Omwagala. Omukazi nga yakoze bubi oyo. Wanji gwe maama we. Yes. Kati otusindikidde mwana olaba omwana tumuteekako ebintu byatamanyi gwosigaddeyo kati nze nkola etya nayise basajja bayita bakazi baabwe okkomawo kati musajja atwalabika mukazi we yanobye ono muwala pasita si musajja muwala baaba omusajja ye yagenze nnyabo omusajja yagenze ayita taata ono akomewo gy'alya kubanga we tuli si wa taatawo naye nga obulamu pasita tebweyagala kubanga bulowooza musajja ono tata w'omwana kogwe kotusindikire mwana yaba abikwogerera yes kubanga buli kiranga mba taatawa kubanga gwalaba si taatawe gwalaba si taatawe musajja mulala tomwagala wegamyewo nkuba kimugambi gwe ssebo neggamye enkuba wo ampasa ebyo sijja byogera kyensaba kimu taata w'omwana wange koma muyite kuno wano tosobola muyita muyise pasita buli naku muyita ono amazeemu ag'ekikazi kale genda mukama mukomye mu linnya lya Yesu. God bless you. What is it that you cannot forget in your life? Omwami wange Bagonza nkuyita gyendi byonna bye nali nkusobeza neetonda mu maaso ga Katonda byogere by'omanyi by'omukola Musumba sibimanyi kale muyite Bagonza nkuyita olukomewo mu maka gaffe oyo omukazi gw'owasiza suuwo nze mukyala wo myaka 17 jangu osanga abaana bo ebyonna byonsibyeko nti nakubba ebyonna ebintu bye twakola wamu ebiri byaffe babiri siina kye nali nkuyaziza amaanyi wabula nali nkusaba nkulaakulana tewantegeera jangu mu maaso g'omusumba kyekindeese mu maaso ga musumba yiga atuyambe tubeere bulungi. Ochamagala. Do you still love him? Musumba mwagala nnyo myaka 17 tatunobangako naye kati awasiza. Mwegayirire nyakomewo. Musumba sina kyena mukoze yagenda mu kyalo myezi 3 nensigala ndabira abaana ne mugamba katusenguke mu second term. Newe ngendedde afunye omunyakyalo nze mbombuze bali yagenda okusobola endimiro nze sibisobola kati naziira ddala ebyeno nagamba muveeko mbadde mbakoledde nange kantandike ebyeno kyokka Musumba bwe bulamu bwange mama bwe bulamu obwo is your life nemmere ekulema you fail to eat sendangako nga mulinaye musajja wange myaka 17 don't sit Mukama kakitambuze kyoyogera wano Mukama agenda kitambuza mpaka mu bwongo bw'omusajja kimubeere buli mpaka lwanakomawo mu linnya lya Yesu. Kiki olifa tuweerabike? What is it that you cannot forget in your life? Yogera. Speak. Muluga nkusaba wegayirire ino oize gyendi ninze mukaliwo euleko ndi ali mukaliwo Muluga ndikuwonaona n'abaana oize gyendi Muluga nkwegayirire ino ekiwambo ineko Muluga nkusaba onsonyiwe ate onsonyiwe ndi akati y'abantu nkusaba Muluga onsonyiwe nkusaba onsonyiwe emyaka 12 Muluga ati nkisobola ate ngisoboire nga ndikuwonaona n'abaana mbula sente mbula niki mbula ndi mwavu ng'obwokiwona ndi bakayire bange baavu naye osooka izonyambe Muluga nkusaba banayi mpaka tambala handkerchief
Yani amanya ge? What's his name? Onyambe muluga iso nyambe ndikuonaona n'abaana ntundira ekifaliso kyange kaise ninjiza wa musumba ntaisa nsabireko mbula kinakona muluga iso nyambe. Gansit. Tula obadde. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Era oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Chicho olifatewerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Era oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Pastor nsaba Mukama akumyewo omwami wange. Omwami wange yagenda bangamba mbuno bamukyusa omutima yagenda nga sina kyemukoze naye Pastor nsaba Mukama amusumulule yonna gye bamusibira akomewo alabe nga nze mukyala we kubanga oyo okuluma omutima n'okaba amaziga. Pastor nsaba omwami wange muwulye akomewo aveeyo gye yagenda akomewo ewange kuba Pastor nkabya amaziga mpulira nkooye. Nange kankukabireko mukazi wawe. Kyogamba omutima bambi kukuluma nnyo. You mean the heart is paining? Pastor omusajja najja wano n'onsabira nfuna omusajja nanjagala nange mwagale nenfuna omusajja naye omusajja ne bamutwala bamukyusa mutima omusajja ndaga nti anjagala naye ate bwe twawukananga ndaga mbutandiiko naye Pastor nkabya amaziga sabaka mpulira nkooye njagala omwami wange akomewo. Mbeera ki gy'oyitamu nga tomulaba? Pastor omusajja nkola naye omanyi omusajja otuuka ekiseera nga nnengera n'akyuka n'agenda andaba ng'omuntu oba kisimanyi nakumanyi. Okola naye? Kola ku mulimu gwe gumu naye atuuka n'okunneekweka. Kati ngali waki akwekweka? Why does he hide? Mbu bandibya gy'ali. Musuubiza ogenda muzaalira abaana bameka? Promise him how many children you want to give him. Pastor nze njagala abaana babiri. Njagala abaana babiri n'ababe bonna abaleete nja baleera kyo nkimusuubiza nja kulera abaana be nja kubeera omukyala omulungi nja kola empisa zonna naye Mukama nsaba omwami wange akomewo kuba nkooye okulumwa omutima. Mubuuze ekibuuzo emirundi 10 ng'omubuuza gundi lwaki onkaabya amaziga gundi lwaki tonjagala ebyo bibiri bimubuuze emirundi 10. Ask him 10 times. Medi lwaki onkabya amaziga lwaki tonjagala 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 lwaki onkabya amaziga lwaki tonjagala. Look at me. Amaziga g'okabye. The tears that you've cried. Naawe g'ogenda omukabya. Are the ones he's going to. Love temuyitirireko naye akaba amaziga g'okabye. Let him cry the tears you've cried in Jesus' name. Chicho olifatuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Sumba najjanga wano nga nsabira wano n'ensaba omusajja wange ne tubeera bulungi twali mu mbeera mbi. Waliyo kwata ku ngatto yo mu 2013. Omwami wange ne bye nasaba byonna ne bituukirira n'agenda ewaffe naye we twavaayo mu. Muyite. Call him. Pastor saagala akomewo njagala kunsabira Joseph at least. Joseph? Otyo Joseph aliwa? Gwe nnina kati. Kakati oze kola ki? What have you come for? Pastor nze kunsabira embeera gye ndi mumbi kuba buli wembeera naye nzijukira oli omukadde eyankyawa. Gw'osigala olowooza katumuyita akomewo omukadde maama. Yita omukadde. Miro wagamba nti wankyawa naye nze simanyi lwaki nkulowooza. Nange byansobedde dda. Simanyi lwaki omulowooza.
wangamba nti wankyawanga nze nkyakwagala nembeera mu bulumi obw'ekitalo naye njagala ove mu bulamu bwange kati ate ave mu bulamu obwo ono gwoli nayo olina feelings ze ono Joseph tolina feelings ze tozirina zabona oli owulira nga gwoyaga pastor zijja kujja njagala mmere ave mu bulamu bwange pastor omusajja yanjogerera bingi omusajja gwe nezimba naye nandekawo n'agenda ne Sharifa wesimba naye nezimba naye pastor okwezimba wezimba naye nakolekawo n'agenda nani n'agenda ne Sharifa ng'ate maze omukakasa ewaffe bebesitula ne bajja musonyiwe forgive please baby musonyiwe forgive him kale musonyiye baba ona sonyiwa Joseph ayina ekizibu kati kakati omusonyiye tumuyita akomewo njagala namusengako kale wakiri akulamusengako ogendengayo omulabeko mulamusengako kuba kati obuvunanyizibwa bwa muzadde yabunzijako abaana ne tubawa mama takyayagala nze kati anakusangawo okumulamusaako pasita manyi wakolera omanyiwo wakolera obadde oyagala ogendeyo omulamuseeko mbuulira lw'oyagala ogenda omulamuseeko di pasita ku Sande Joseph bw'anaamanya pasita namugamba oli namwesonyiwa Jesi twasigaza taata w'abaana Jesi mugenda kubanga mweramusaako bweramusa sagala ndabenga mulabe we nemba Joseph nkuba gwe emigo if I was Joseph I would hit you era osanga ngo yatalina bbuba you find Joseph who naye nze yiga but anze sirina I don't have it okay kati nsabe sala ki what prayer ave mbulamu bwo pastor nsabira nfune omulimu deni mbere ne Joseph naye nga tata w'abaana ankubireko mama Zahara abaana bali batya aleme buvunanyizibwa butuuma maama yekka naye akubirenga sawa mmeka around what time should he call oba kiro oba saa 8 akube zonna kuba tata w'abaana omwadde olukusa kyukira muno mugenti ne bannanga akantu akasooka kaba kazibu kakwerabira God bless you genda mukama atereza obufumbo bwo mu linnya lya Yesu kikyolifa tuweerabira what is it that you cannot forget in your life abooluganda mukama yeebazibwe amen zamanya gange mpitibwa Kasero bati naye nkoowola mukyala wange Joli Akoti Evelyn wagenda n'omwana wange Joani naye nkukoowolayo oli gyonna kimanyi oli bitundu by'emasindi Kiryandongo Kigumba yonna nekkoowolawo oli wonna ojje okomewo gyendi mu nnyala ya Yesu omwana Katonda omulamu okubeewo omwana wange mulabeko teekamu kukoowa naawe ng'omusajja komawo okukoowoola mu nnyala ya Yesu omwana Katonda omulamu gaba nakulayirira okubeera eminwe ebiri egy'akasooli ku kikolo kimu lwaki okkiriza omuno gwa kasooli ogumu okuvaako nga tulina kubeera minwe ebiri egy'akasooli ku kikolo kimu mama Joani komawo gyendi omunwe ogumu agujja ku kikolo ky'akasooli eminwe ogwokubiri tegukyaliko ekikolo kitangaavu kuliko omunwe ogumu tegweyagala gina kubako eminwe ebiri olina okudda mama Joani mu nnyala ya Yesu omwana Katonda omulamu kukoowola gy'oli yonna okomewo akaseera kano mutegeeze nti oyita mu mbeera nzibu nnyo wootali pita mu mbeera mbi nnyo wootali n'ennyimba zinemu okuyiya oba olumu wekulowoozaako kukoowola gy'oli yonna gy'obuulira kwaniriza mu bulamu bwange kuyimbirayo akayimba mama w'abaana lwaki wasalawo okugenda nondeka mu b'emikwano n'eŋŋanda naye nga lwaki weeyise otyo bulenda n'ogenda gwe n'esaguma n'oninda nga tokimanyi nti nze nkukunda kwana tokimulisa mu mutima gwange munda kimanyi nti bwewandekawo waguleka guvunda yongeramu nekali okimanyi nti omunwe gwa kasooli teguba kumu ku kikolo kya kasooli kubako eminwe ebiri bulwekera ku makya okutoba opatikano afissewo akanaana nsobole okulabirira gwe n'omwana mba nakavaawo nga abakyali nga bakukwana bakukojjera ebigambo nga bwe njagala Suzaana naye obakulimba Peter Eva gwe gwe mpaana saagala kusuulirira nakulayira okuba naawe mu bulamu ne mu bulungi
era gy'oli yonna kukoola munyaleso mwana katonda omulamu okomewo gyondi Okay, come sit. But I want to know this man. There is a guy there. I not design the Can I invite him? He's dressing up in Hello. Bamuwaka zindalo. Musumba pastor. Wanjisebo. Mumweka hapo tumulabe bulungi. Yeah. Wanjisebo. Katonda yebaziwe. Amina. Kiseera kyonna Mukama mulungi. Yes. Yeah. Amanya gange pitibwa Douglas Matovu. Mbeera kitukutwe. Kitukutwe kiri eyo side ng'oyise kira Bulindo. Otyo? Gye mbeera ndi musajja muyimbi nyimba gospel music. Otyo? Naye we mbeera eyo ewaffe kitukutwe nkulaba ku TV. Nze sirina TV naye nkulaba ku TV ez'abannange. Ninga mu Musumba pastor Yiga asabira abantu awonya buli kimu kyonna lwaki nange sigende wuwe nansabirako emikisa gyange ne gyeyoleka bulungi kubanga ndi musajja muyimbi sikoma kuyimba kokantunga n'ebyambalo bino byennyambadde nze mbyetungira nange nafuna okwolesebwa okuva eri Mukama Katonda nandaga ekintu bwe kiti nintandika nange kigenderako sasooka kikkiriza naye nagenda olaba bwe nkikola bwe nkyambala abantu basiima baŋŋamba ennyambala eyo wagijjawa nyambala nga yanjawulo eyo ngwa weewuunyisa abantu mwana n'obulinnyo obwo bunkubye obulinnya nze mbutunga bw'obutunga mwana ye pastor oza mwana nange tondizayiningire nja kudizayiningirayo pastor era nsaba okusiima gy'oli njagala nkudizayiningirayo ekyambalo nkikuleetere pastor okyambale naawe nze ndi mutuma okuva eri Mukama Katonda bino byenkola magezi ge si nze nageewa naye nange andaga naŋŋamba abantu yiiye ebyambalo bino nawo bonna batandika okubyambala ennyambala eno nnungi nnyo simbi eraga obutonde bw'ensi nga bwe bwakola ki bwe bwatondebwa kati nga kino ekyambalo kyennyambadde bakiyita kakobe ne pinki kakobe ategeeza emirembe mu ggwanga pinki ategeeza olulimi lwaffe ffenna lwe tulina ennyambala eno emirembe ate tulina ennimi tuli baddembe okwogera bye twagala mu nsi yaffe olinayo akayimba konzo tusampulinga ye pastor mbulina obuyimba buli bubiri sampulinga lungamya amakulu gaffe Katonda tuyambe tukyuke tukugoberere totuleka kufa yadde abalabe bangi abatutigomya tetebaagaliza kyali mwana mwakazindalo ako akamanyi pastor Sidi nagireseyo nagiwaddeyo eri badde njagala mbayimbire ku Sidi olina waawo Sidi tata nkwetaaga yegwe owange Mukama abalemesa bangi emikisa okuyitamu nasima amaanyi ogaba mu bwetaavu okumpa obulamu fenna ebirungi okugumiikiriza okubituukako embeera okutereera musabe ekinnemeseza okuwangula Mukama sumulula sente nzirina sinkulu gy'oli emirembe sisobola okukuvaako feesi okutabanguka olw'ensimbi tuzaawa fembi omusaayi guyiga mubireke entalo zigwewo okulwanagana mu mawanga What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro